gyebaleko nnyabo obwedda nnyimiridde eruuyi wali nga nengira nk'olugero olutateredde kwe kujja munnange nkugambe wabula ekinneewunyisizza bwe nkutuukiridde ate nga yengeri gye baalukolamu wabula era kantwala omukisa guno okukubuuzaako kubanga ebyaddala okuva lwe nakulabye natandise okufuna obutakwatagana wakati wange n'omutima gwange nga gumpika okujja gy'oli kyokka nze nga nkugamba nti lindako okutuusa lwe gunsinzizza amaanyi sibadde na kyakusalawo kirala kyonna wabula okutambula obutereevu okujja gy'oli n'okuva wenvudde okujja wano kumpi nnyo awatayinza kutwala yadde eddakiika 5 naye olugendo olwo terubadde lwangu mbadde maze ebbanga ng'ekigambo omulungi kaalaala nkiwulira mu bitabo ebitukuvu saako ne mu babuulizi oba olyawo ne mu ngero ez'enjawulo ndi musanyufu okubanga leero nfunye omukisa ogw'okulaba naalisabye mbeeko obuyambi bwe nsaba okuva gy'oli wadde nga si bwa nsimbi kuba ondabikira okuba omuntu omudduukirize eri omuntu abaize okubaako kyakusaba siri wa kukozesa bigambo bingi wabula nsaba kimu onzikirize mbeereko naawe okumala akaseera ne bwe kanaabeera katono nsuubira nti ndi wakukajjamu ebibala era n'essuubi eddene mukko osanga mukama yalibeera nange n'okkiriza mbeere ettundutundu ku bulamu obwo era gwe gwe mba nkwasa ekitundu ky'omutima gwange ekyokubiri singa oba okkiriza ne mu nsawo zange muno ninamu omutwalo gw'ensimbi nsaba okkirize ngukuwe nkimanyi si nnyingi sinza okukuwa ennyingi eri abakuwa obukadde naye eriyo olugero olugamba nti akatundutundu ka zaabu kazitowa era kankizo okusinga lukululana eyeetissa amayinja lwaki nti akatundutundu ka zaabu ako oyinza okukajjamu ekizimbe ekifaanagana na kino we tuli n'okagula namu n'emmotoka nnyingi n'endala n'ogabangabe kankulekere akanamba kange ak'essimu oyinza okuba nga obuvumu butonotono akadde kano naye oyinza okuyisa obubaka bwonna kankusabire mukama akunkuumire era akutambuze bulungi okukuzza gye yakujje nkulindiridde munnange weeraba.